Okay, naye nga muli bulungi. Nina gye nabadde olunaku olw'eggulo. Of course Eddie Kenzo y'omu ku bantu abakola amawulire every now and then. Bafani mwe bali kuwagira but olumu bamusussa. Nina gye nabadde ng'omuyaya agamba mbu akabenje ka Eddie Kenzo kabadde kasindike. Osimanya Eddie Kenzo bamuteze akabenje nga bwe bali bakateze basudde ku Masaka Road. Masaka Road abayimbi balina omwegendereza. Eddie Kenzo bamuteze akabenje era bla bla. Naye ntulabwe nti nensigikiya ngamba fumita emboozi. Ne banteerako ne balumba Eddie Kenzo waffe twade tumusimatuka yabadde agenze naye Mungu amuyambye nasimatuka akabenje biki ensirika. Kale gaye yabadde ayogera ne mmubuuza nti sewo gwagamba nti Eddie Kenzo yasimatusa akabenje babadde bamuteze. Ani yamuteze? Okay, of course ekibuuzo kyamulemye okuddamu but this is it. Buli kibi yes tukiwa sitaani because sitaani ye master planner w'ebibi. Buli kirungi abatakiriza mu Katonda nabyo ne babiwa sitaani, kumbe ffe abakkiriza mu Katonda ne tubimuwa. Mungu twagala okumwebaza olw'obulamu bwa Eddie Kenzo nti yasurvivinze. Thank you for Eddie Kenzo's life. Famu kuffe twasabye, we even fasted abamu abasobola okusiiba for Eddie Kenzo's life, but still tetujjaawo kiri nti no anything can happen to anyone. President Yoweri Kaguta Museveni in any way asobola okutuukibwako ekizibu baba tebamuloze. Eddie Kenzo asobola okufuna ekizibu baba tebamuloze. Bobi Wine asobola okufuna ekizibu baba tebamuloze. But these nti bino ebintu bibeerawo mu bulamu bwa bulijjo. Eddie bw'aba yasimatusa akabenje tufukamire bufukamizwa nsi twebaze Mungu olw'obulamu bwa Eddie obupya. Tuve mu biboozi, tuve mu propaganda, tuve mu by'okweraguza okulowooza nti no Eddie Kenzo badde bamuteza akabenje nga baagala afe. Basudde bw'aba yafiira Masaka Road. Eddie Kenzo nga naye yabadde agenda afiira mu Masaka Road. Mungu yalina entegeka. We can all plan but God is the master planner. We can all plan but God is the master planner. I keep telling people and my friends nti Katonda ye master planner. Baba Mungu ye master planner. Ye planinze embeera yonna stand yabadde ateddewo Kenzo okufa. Mungu na planning anagamba Kenzo tajja fiira ku Masaka Road. Ne bubu yagala oti Kenzo yasimatusa emmotoka yonna yabadde beyond repair. Yaweddewo. Mmotoka ya Kenzo yaweddewo naye naawona. So njaga tujje mu propaganda n'ebiboozibozi bye muli mu kwogera ebbali nti Eddie Kenzo yabadde afu babadde bamuteze akabenje. Let's first appreciate God for Kenzo's new life. I call it new because so many people abantu baba kagaali ne bagwa. Mmotoka ya Kenzo yaweddewo but he survived. So twebaze Mungu olw'obulamu bwe tujje propaganda nti babadde bamuteze kabenje. Anything can happen to anyone. So what I can say basically. Kenzo yasimatusa akabenje, well and good. Thank you Jah Rastafari. But propaganda aveewo nti babadde bakoze eki bamuteze. Mungu yakola byonna. Nina sheegwe mbadde naye olunaku nangamba shirik, ebigambo shirik, kweraguza, kweroza, kola biki. Ate mulina okumanya nti omuntu gwe mugoberera aba omuntu gwe superstar ffe Eddie Kenzo musajja musiraamu. Musajja alina eddiini ku mutima. Tasobola kukkiriza mu bintu bya kisiru ebyo mujja mwogera nti ate bamuteze akabenje. Muba mudawutinga Allah we. Muba mudawutinga Allah wa Kenzo. So mbadde mbasaba tusigalenga tuli bakakamu, tusigalenga tuli bantu balamu. Eddie Kenzo Mungu ye yamutasiza ya survivinze. Ebintu biveeko how the accident came about. Mbusimanyi yabadde adduka mbalayo ku TikTok nga mukola simanyi it's a weekend rotate mfuna motoka ya Eddie Kenzo na mudi rotatinga. That is stupidity. But all in all, Eddie Kenzo, God loves you. This is the reason as why I survive in Zakalenji. I sign out.